wano mu kitundu ekya Buganda. Tuwane Buganda tuba n'ensonyi kuba tuli decent. Omala kumayuka nganze n'olyoka bakanwira amaaso. Breaking news, amawulire hasi malungi agava waliri mu State House. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni finally bamulaze obutambi bwa Bobi Wine kyakoze olunaku olwaleero wali Kavule. Abasiraamu bonna ababadde ku side ye video eno mpanvu muko nenjaga udize speech ya Bobi Wine yasinze kupanga ejjako Museveni. Video eno mpanvu nga wenkugambye nenjagala ojiwo obudde watana subscribing atana tuwera ka video kano ka like madesa okampele ka like atana subscribing gwe nawe subscribing wegate ku mukutu gwaffe guneno olunaku olwaleero Bobi Wine sodo kubanga kyaza abasiraamu obanga abakusibulula era ibadde futali ya maanyi buli omu alidda kuse era nga libadde sanyu ajerere mujukire bulungi tino abasiraamu abasinga ekisibo kya banatira okubeera nga bakola ki bakimaliriza waliyo ne bali bakingamye tino banatira waliyo nabalidde bagenda okusiba sitati waliyo bagenda okusibana ku nkaaga nga bakyali bange Muzaffaru awo wali ekitende olunaku olwaleero nga bwenkugambye Bobi Wine ayina ebintu byayogedde ebisobodde kubanga pinpointinga Museveni era nga bimweralikiriza kubanga Bobi Wine ayina kyali mukola mujukire buli wiiki ayina press conference oba ayina olukunganyo lwateeka wali eri Kavule kigambe kubanga Museveni yasobodde kubanga abiraba naye ali mu kutya gamba Bobi Wine lwaki abeera ateeka meeting buli kaseera center zijjawa okitegeera ogenda kuba ombuye ndowooza mu comment section okuzina ensonga sekoleze Bobi Wine byayogedde omalompe ndowooza wano mu kitundu ekya Buganda. Tuwane Buganda tuba n'ensonyi kuba tuli decent. Omala kumayuka nganze n'olyoka bakanwira amaaso n'obabulira amazima kubeera bajjajjaffe batuyigiriza okubikkako batuyigiriza n'okutuyigiriza nti ow'ebbango bwetumwerumukira teweebikka bino tesobola byogera abalala bonna kuba radio tezijja tuyita tuli baana ba Buganda nze Kyagulanyi Ssebagulanyi Ssentamu omusayi gwange guno gwawano ne bwokola otya naye temunono yaffe tetulimu kulimba kuba nenkwe tuzivumirira newa tetusobola kwogera kubanga radio wano ewulirizibwa ate nga naye yali esigala ewulirizibwa eyesigibwa yali abasiraamu Kale FM bagigala lwaki lwakwogera amazima ezaffe tebasobola tuyitako benayimba nga sunda paka wansi nga sifa ku radio benali nga marketinga piwobalaji nga sifa ku radio yaffe naye kati bweyogera ku nsonga eziruma Abaganda tokkirizibwa ku radio ya Buganda oba ku TV ya Buganda. Bino mbyogera mu mutima okwagala Buganda. Baganda bange mu Abaganda bali wano n'emikwano gya Buganda. Obuganda babuwamba dda. Ssaabasajja Kabaka yakwata obudde najja n'atubuulira in no uncertain terms n'agamba obuyinza bwe babuwamba dda. Ssaabasajja Kabaka yabagamba dda mawulira mwemwe n'abagamba nti bwakakiraba nti Buganda bagisangula ku mapu ya Uganda. Buganda bagisangula dda ku mapu ya Buganda, ku mapu ya Uganda. Kino kyasooka kwogerako emyaka egisukka mu 7 egiyise nga kyogerako jjajjaffe Alani Waligo Nakirembeka akulira ekika ky'omutima omusajja. Yakyogera maaso ga Beene. Olwaita emyaka nga 3 ne Beene n'akyogerako nkibagamba bulijjo. Abaffe omwana wa Buganda ayogera amazima ayogera ku bubbi ne bwaba muganda munne yabbye lwaki alabibwa ng'omulabe wa Buganda naye ate abalabe ba Buganda abaana maddala abayimirira ku National TV n'abagamba gwagamba ffe ng'Abaganda tujja bakulashinga eyakwata n'alagira ne basangula Buganda ku maapu ya Uganda kijja kitanga yakulabibwa nga mukwano gwa Buganda naye ate nga abaana ba Buganda bayimirira mu bantu ne bakayanira abaana ba Buganda bavunjira makomera ate be bayita abalabe. Malcolm X yatuyigiriza n'atugamba naye nno yali musajja musiraamu yatuyigiriza n'atugamba bwe muba temwegendereza mu mbeera eno nga n'abakulembeze bammwe abamu omulabe wammwe yababalondera. Nkidamu mu biseera bino nga n'abakulembeze bammwe abamu babe bannono babe baddiini ng'omulabe wammwe yababalondera. Kyangu nnyo okubakyusa obwongo
ekituufu n'okirabanga ekikyamu ekikyamu n'okirabanga ekituufu akunyigiriza n'omulabanga mukwano gwo ate oyo akuyamba oba akulwanirira n'omulabanga mulabewo basebo ne bannyabo tekibeewuunyisa okulaba abasajja abaswavu nga beetooloola Obuganda bonna nga babagamba oyo muzzukulu wa Kayiira ow'Embogo ye mulabe wa Buganda naye ate ono eyakuba embooka abataka nga bagenze ku paliamenti ono yatirimbula abaana ba Buganda e Kayunga ono yasangula Buganda ku mapu ya Uganda ate ye mulabe wa Buganda kyangu nnyo kubanga abavujjirira kubanga abawa akasente Museveni kakasente akayina ajje sente nyingi nnyo mbali mu basiyazi eweeru abasiyazi baweereza sente mu Uganda embanga lingi nnyo nga abasajja bagamba Kyagulanyi gwe mulaba abali b'ebisiyaga bamusaamu sente paka bennyini paka Trump we yajja n'ayimiriza sente z'ebisiyaga ezibadde zijja mu Uganda ezisuka mu biliyoni 14 buli mwaka sente ezo ziragawa omulimu gwazo gwa kumakitinga bisiyaga kumeka sure ekigambo bisiyaga tikiva ku mukamwa mwali mawunyiza lwaki pasito mbulizi w'enjiri alinnya Kadaala naye n'atayogera Katonda oba Yesu naye n'addingana ekigambo bisiyaga emirundi 40 mwali wewunyiza lwaki MP oba omuntu yenna abamuyita ku rediyo naye nga mu bigambo byayogedde obala ayogedde ekigambo ebisiyaga emirundi 25 ne bajja ne ku TV beefula babivumirira naye azze n'agantu ayigiriza abaana baffe kye bitegeeza bino ebintu twakula tubiwuliranga era tumanya obuseego era nga abaana tubayigiriza mu kisenge naye oli bwajja ku TV n'atandika okuyigiriza abantu engeri gye bakola ekintu neefula atimiriza abayigiriza abantu era tumaze kuzuula oluvannyuma baani ababasasula nakera ku makya ne bagamba mwami Andrew Mwenda mwami Bwanika n'abalala munange tetuli mu kulwana nammwe n'ebisiyaga byammwe nalwana nammwe ebbanga ddene emunsiba ne mungoba ebungereza nembeesonyiwa n'ebintu byammwe naye ate lwaki mubitusibako mugamba Kyagulanyi vaayo oyogere ku kintu kino vaayo lwaki mwagala okukisaako eddoboozi lyange bwe muba mu maketinga lwaki ne mu maketinga bintu byammwe ye lwaki banzizaako mu mboozi ezo muzikirize nnyo baganda bange kubanga obudde bwaswala naye nga mbategeeza mugule amaaso gammwe tetulina mikisa mingi nnyo yakwogera bintu bino tusobola kwogera bwogezi muzaata yabyogera n'abyogera ne bamutemula kirumira n'abyogera ne bamutemula nene Ibrahimu Abiriga teyabyogera naye bamutemula ne Zebula Mando teyabyogera naye bamutemula nawe Sheikh oba Haji ojja kusirika naye era naye bajja kutemula ate muŋambire abo abasiraamu be bakozesa kuba bano bamotivu Kasaga bebasiba babayo ne bagamba abasajja abatujjamu enjala abasajja abatukuba emiggo ajja nga alina ne swigidanga esinga ey'obunene so njagala bategeezaamu abasiraamu be bakozesa okutulugunya abasiraamu banne bwe bamaliriza bano baddako mmwe muzikirize ndio wakulu basebo ne bannyabo nga nsiima abakulembeze bonna naddala abasiraamu natandikira ku deputy president waffe Haji Muhanga Kivumbi nga nebaza muganda waffe Nubian Lee nga nebaza bali wasobola bamayo Hakimu Kizza Asega Abibu gwe toli musiraamu Bamoshi Sendi Bahaji Mulyanyama